Luli mwandaba nga nze wano ko lunali nonye empapula ezokola ki ezokwesimbawo ku kifo kya Bukoto Central nga omubaka wa parliament nga njagala endorsement oba nga njagala okutambula wamu ne people power. Ndi musajja wa DP nnyo naye people power kintu kyamaanyi amasannyalaze buli muntu akola ki omuntu agawulira n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba omulundi guno fenna abantu mwena abali eyo zino empapula tuzizzaayo just tukola ki tuzizzaayo kulaga nti no ddala people power tukola ki tugyetaaga naye ate ekisinga obukulu 221 njagala osule nga otunula njagala osuze ekyo kyonna ekikusuza nga okekinadde gabe mabanja masomero malwaliro buno obubbi bwe muwulira enguzi ebintu byonna nsaba byonna bigenda mu kintu eki tiika eyo gyogenda okukuba mu 221 komala okumakinga bwoti ogenda kumaze okuwa omuntu oyo gw'otiikinze amaanyi okusalirawo ku bintu ebyo byonna byenjogedde n'ebirala bingi nnyo byesikoze eki byesibyogedde n'olw'ensonga eyo mukole kyonna kye musobola okulaba nti no tutambulira wamu owa FDC owa DP owa NRM owa buli omu ffenna tutambulire wamu okulaba nti no ku luno amaanyi gaffe gawulirwa mu kalulu. Abebikoto bansubiremu ebintu bingi nnyo. Of course bansubiramu ng'omubaka wa parliament okubateeseza obulungi okulwana okulaba nti nno keeki y'eggwanga tugigabanako kubanga kati mu Bukoto Central ogenda n'otunula nga projects za government ezikoleddwa otegedde n'ogamba nti waaki nti budget ya buwumbi 4,500 gye tuyisa naye obuwumbi bwe 4,500 ogenda n'otunula mu Bukoto Central meka ezikomyewo mu nguudo mu balwaliro oba mu kinga nazo tokola ki toziraba ekyo kimu. So bansubire okuba nti no nja kubasakira ebintu ebyenjawulo ate nga nja kufiirawo okulaba nti no naffe ku budget eno tufunako wakiri kishe ekinenenene ng'abalala. Ab'ebukoto bansubiremu okubeera nga nja kugoberera projects za government ez'enjawulo kubanga sente nnyingi nnyo ezikola ki ezibbibwa. Twakawulira jjo ly'abalamu ng'oluguudo olugenda Empigi kilomita 23 balukolera obuwumbi 600 bannaayi twaza gwaki kilomita 23 obuwumbi 600 kitegeeza buli kilomita okumpi egenda mu bukadde 3 ebintu ng'ebyo enguzi bwetyo gye twagala okugezaako nga bisobola okukendeeza nga bwe tusobola okulaba nti nno nga sente zigenda mu bifo ebirala ebituufu banga sente ezifiisibwa ku luguudo ng'olwo lwandibadde olw'obuwumbi 2,500 ate 3,500 bisobola okukola ebintu ebirala mu byalo ebirala naye bano abasajja abaliwo ebintu bino babikwata n'ebirala bingi nnyo. Of course mbateereddewo microfinance ekyo mukimanyi bateereddewo Bukoto microfinance webeewola ne bagenda ne bagula ebijimusa ne basasula abantu baabwe ne bakola buli kimu. Bateereddewo Ssebamala Foundation ebadde ekola ku byemizannyo ebyobulamu ebyokusoma talent development mu bintu ebirala ebitali bya mizannyo ng'okuyimba n'ebirala. Bateereddewo Ssebamala Agricultural Stores egezezaako okukola ki okubaterawo obutale bw'ebirime n'obutale bw'ebintu ebirala bingi nnyo n'okuyambako abakadde. Ebintu bingi nnyo bye tukoze bingi nnyo byaba bansuubiramu okusinga ku kino ekintu. Neyanziza nnyo neyanzeeke. Honorable. No nsonyi okuyita honorable. Ya tonnatuukayo naye nga gye tulaga. Tonnatuukayo naye nga gye tulaga. Ya olunaku lwa leero okomezaawo empapula zo. Yes sir. Kitegeeza oli mwetegefu okuyingira akakungunta ka people power akateekebwawo. Kituufu. Singa kakuwanda ki ekiddako? Nga singa kasaba mpa ensonga entuufu. Kasaba mpa kubanga bwe twogerera ku ground ndowooza gaba amaanyi g'abantu. Nze ng'ayina naye singa akakiiko kano kabaako omuntu mulala gawanzeeko eddusu nja kukomawo wano mu bakama bange bampe ensonga lwaki akakiiko kakoze ki akakiiko kampa siri muntu wa ntalo nja kujja wano genuinely mbagambe bannaaye saategedde mwanzigyeko naye ensonga ki era tugitereezezza tutya tugende mu maaso nekyo kubanga ekyo kyo nabo bennyininyini abakakiiko tebanatubuulira bwe kinaakola ki bwe kinaatambula yesebo nga tukyali ku nsonga eyo akakiiko ako singa kakuwanza n'osigala owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kwa president. Robert Kyagulanyi semuyinaako buzibu n'akamu kuwa president. Kati we twogerera waliwo abantu ab'enjawulo abeesimbyewo kuwa president ne abawera abalinga nga bameka naye weesanga nga kati ffenna kye tuyinza okukkiriza nti Robert Kyagulanyi yakyabasinziza ki yakyabasinziza amaanyi kati tuli kumpi kulaba oba neewalala okyagala kyentegeeza oba waliyo omuntu omulala ayinza okuvaayo ng'alina amaanyi agasinga ye ffe kye tufa nkyukakyuka mu Uganda eno ate bwe tunaatambulira awamu Robert Kyagulanyi ajja kufuuka president.
Oli muna DP? Ye, nnyo. Nnyo. Ndi wa DP Kakongoliro. Ki kyolowooza ku ky'ebibiina by'obufuzi okwegatta ne bireeta sole candidate? Opposition yonna ne tula candidate omu ku mulundi guno. Nze nsuubira nti wakyaliyo engeri gye tutannaba kugenda mu kulonda. Nsuubira nti omukisa gukyaliyo. Ogwa Robert Kyagulanyi okuwagira omuntu omulala era tujja kumuwa. Oba omuntu omulala okuwagira Robert Kyagulanyi era tujja kugenda mu maaso. Ekyo bwe kinaagaana eri wansi abantu baasalawo dda. Abantu baasalawo dda. Yenna anaagaana okuwagira Robert Kyagulanyi oba n'agaana sole candidate, abantu bo bajja kwerondera sole candidate gwe baagala. Amaanyi gaabwe. Kyekyo kye nkugambye nti tiiki eri omuntu ng'agiteekako agenda kutiikinga amasomero, amalwaliro, enguudo, obuli bw'enguzi, COVID, embeera ya COVID eno yonna gye tuyisemu. Buli kyotiikinga manya nti omuntu omuwadde amaanyi okutambuza obulamu bwo bw'atyo. So nsuubira nti abantu bajja kukola ekituufu. Honorable nga tuwumbawumba biki byolaba omubaka wammwe aliyo essaawa zino incumbent nga tabituukiriza bulungi nga gw'owulira singa gw'otuuseeyo wandibadde obitereeza? Omubaka wange aliyo abadde mu paalamenti emyaka 26 kati Awanjagidde wa myaka kumpi 8. Kiba kya bulyaza amaanya okumwogerako ebimulemye ne byatakoze. Njagala okumulekera ekitiibwa kye nga njagala mugamba bugambi awummule ekintu akitulekere. Bwagaana tugenda muyitamu nga muyaga. Ate twanike buli kimu kyeyatandikoze kyatandyagadde. Naye nga nze saagala kwogera nti muzeeyi Ssekandi kino takikoze, kino akikoze. Ebimulemye tubirekedde Mukama. Byakozeeko amiina. Mukyega kyentegeeza. Saagala kumwogerera kibi, saagala kumwogerera kumuleka. Nze mugamba bugambi tekimala kimala emyaka 26 akomaawo. Ate atulekere ekintu tukole ki tugende mu maaso. Ffe twagala okulaba enguudo eza Kolansi. Of course nja kwogera ebyange mu Bukuto Central kilomita nga 9 temuli mu Kolansi n'aketonde. Eddwaliro lyasangawo lyeririwo, amasomero ge yasangawo ge galiwo. Tewaliwo nnyo value addition egenzemu. Abantu balima ennaanansi, balima obutunda, balima biki byonna tewaliyo value addition, tewaliwo bakoze juice, tewaliwo bakoze ekira nga babirimanga edda na kati bwe buli babirima ne batwala mu butale obutaliwo ne bivundira ku musiri. Ebintu bingi nnyo ebiri mu Bukoto Central. Sosaya kwogera mu mukulu kubanga byenne bwe mbyogera kati tagenda bikola. Oyagala kwogera ku nsonga z'abannabukoto? Njagala kwogera ku nsonga z'abannabukoto nti mutunulye microfinance, Bukoto microfinance mugende mwewole ku sente nsaamusaamu. Mugende mukole ki mugende mu maaso. Mutunulye Ssebamala agriculture stores esobole ebirime ebatuuse ne ku butalo obulala bwe tutayina eyambeko n'okuba nti n'omufo ky'okutunda emmwanyi ate tutunda kaawa, mufo ky'okutunda ennaanasi tutunda juice. Mpozi nate n'okugezaako okumanya nti kati mu nsi ebintu ebitambula ensi etambulira ku tourism. Tulina ebifo bingi nnyo betusobola okufuula beach ng'Fort Portal ng'Ejjinja ne tuba nga ate tutumbula tourism mu Masaka awamu oba ne mu Bukoto Central ekitundu kyokka. Tuleme kaabira ku kintu kimu emyalo baatugoba. Tufune ebintu ebirala other alternatives bye tuyinza okukola okulaba nti tusobola okukola ki ogenda mu maaso. Ensi kati etambulira ku talent. Mulaba ba mupiira bayimbi baki tukoze tutyo okulaba nti tufuna essomero bwe lityo mu kitundu okulaba nti tujjayo ki abaana baffe ne batambulira mu ngeri mu mbeera skills development. Abaana bataasoma nnyo kugenda wala ne bava mu ssomero, abakyala bayiga ebya saluuni, bayiga ebintu bye tutambulirako ebyo. Kati tukyalina endowooza eri yabwe kiri bwe kiri era bwe ebyo twabivuddeko. Era twagala abaana baffe bave mu mirimo. Kyagambulira ku bya Bayibuli. Bayibuli tugitambulirako naye waliwo Bayibuli byetaakola nnyo twabijjawo. Twagala tubeere nga making sure nti tutambula bulungi. Obubaka bwo obusembayo eri bannabukoto bannaaye amaanyi gali mu mukono gwo na peeni eyo oba mu kinkumu. Amaanyi gali mu peeni oba kinkumu okyegeeza byogenda okuteeka ku kalulwako. Oyo gw'onaatiikinga gw'ogenda okukwasa obulamu bwo emyaka emirala emeka 5. Muve ku ne babagenda bawa izitubu sukali babawe omigaati babawe sabuni babawe biki ebyo byonna mubirye oba okoze ki naye ogenda kuba otunze emyaka gyo 5 ng'omwana omwana watambulira ku luguudo lwa nfuufu bakuba ebitaba na buli kimu kyega kyendegeza ebitaba nga bakuba ebitaba obuserezi abaana bo gwe basomera nga nawe classrooms ennyini tozitegeera bw'ogenda mu ddwaliro tewaliyo ddagala abantu mujja kufa stress mmwe mujja kufa stress lwa kintu eki tiika eyo gy'okoze eki gy'okoze mu 2021 saba mu nkomaawo. Tweyanzanya.
Alright, oyo abadde mukulu Ssebamala Richard era ng'agenda kusimbawo ku kyobubaka obwa Bukoto Central ya ewali omukulu Vice President essaawa zino w'ekitiibwa Ssekandi Ssekandi era nga atunnyonnyodde n'agala tayagala mumisa mu maaso wabula ayagala nsonga emu omukulu oyo awummule ku myaka gy'abe alekereko ku baana abato nabo babeere nga bakola ekintu kye tulowooza nti tekyandibadde kibi nnyo era nga naffe tukiwagira kuba kabaka azenga akikkaatiriza nti omulembe guno omutebi gw'abavubuka so tubadde tusuubira nti abantu abakulu ndowooza bandibadde bavaawo ne tufuna ate ku mugigi omupya. Alright, dambalirige manya gange tuli Kamwokyo olunaku lwa leero we tusinzidde okuweereza era nga tujja bba tukyakuweereza ebintu bingi nnyo ebyenjawulo ebigenda mu maaso. Olunaku lwa leero abantu babadde bakomyawo mpapula zaabwe era nga akayisanyo kabadde k'amaanyi wano eno naye nga bwe tusobodde okufunirako bonabona obawulidde endowooza zaabwe n'ebigambo byabwe kansubire abantu mmwe abajja osigala nga mwesalirawo era mwebale nnyo mwebale ddala dambalirige manya gange mbaagala nnyo mweraba. Oyo bamuyita mu mayiko kabaka. Omaze okuwandiika? Ate bado oli kukyusa. Oli ku lwali. Soko yingira wano. Tuli ku lwali. Kaboyizo mango wali aha. Obwange. Muno. Kale omala kubeba n'akakiko. Simanyi. Pana erumu. Jangu. Mwami kidana jangu. Ngine ya sasa ndio kuna. Kola kitu agala singa. Wewe kigambo cyo. Akijali mu kugole. Wakaenda. Kale kigambo cyo. Passport. Kama simufanya mambo yayo. Nenzija n'ebiki empapula ate nenzizza nyongera kukakasa ngumye mumanyi g'abantu people power amanya Lukyama Steve Kalwanga mpaka Parliament omusujju abanabyabufuzi balina amagezi mangi oyinza okubeeraawo ng'empapula oleseza mulala empapula esookera ddala ndi sitting MP ekyo kimu ekyokubiri nkozesa empapula ezange nga Kalwanga era nyina obukakafu nti nsadde mu mikono emituufu mbakakasa kyetuliko kekalamu tunyweze nnyo namwe bwe bagambye nti baba balemesezza ewala mujje eno awantu olugi lukyali luggule mujje tutambule najjira ku kadi ya independent nsanganda self service nyumba ya mwanga ate sejjusa mulundi nagumu kubanga ne wano wendi era kakasa nti omutima gwange gukyali independent ntambula nabwongo bwange namagezi gange ate nyina obukakafu nti bakama bange bebe busujju be balonzi teri mukama wange asinga oyo. People power. Uganda ngempola People power. Friends, the journalists this side, and then the gallant supporters of Honorable Zake this side. We want it to be
be very careful as it's supposed to be. Not so? Yeah. He's a very honorable member. So let us give him the, you know, the big... No, those are fireworks. Those are fireworks. People power. People power. Our power. People power. And we have my brother. Okay. Honorable members, you're most welcome. People power. Our power. Our power. People power. Zipugei. Zake. Banange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Zoganya. Zoga. Zoga. Zoganya. Zoga. Zoga. Zoganya. Zoganya. Banange ndi musanyufu nnyo olw'okulaba nga embeera yonna yonna eno tusobodde okuyimirirawo okusajja ne kukola embeera yonna yonna ne mutadduka misinde. Bannange ekyo tukyebaze nga tuddamu n'omubala ogugamba nti people power, our power, agugabadde maanyi g'abaki n'abantu. Kati embeera eno bweti tugyebaliza akatiko kafe aka people power aka electoral commission okubanga katuwadde omukisa guno tulaba nga tuteekayo empapula zaffe mu kisinde kyaffe kino ekirungi ekyaki ekya people power. Nange ŋŋambye kino tekijja kundeka mabega wadde ndi mu mbeera eno bwenti nga amagulu gange teganaakutereera, amaaso gange teganaakutereera, naye ne ŋŋamba nina okusonda amaanyi yonna 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 dde nina okugajja ndabe nga nzija nteekeyo empapula zino tulage omutima gwa people power ogutafa. Kubanga kino kye tukola kiri mu byafaayo n'abaliddawo n'abaana baffe balikikola ki balikisomako. Awo nno basebo ne bannyabo nzize nteekeyo empapula zange olwaleero okulaga nti nze nkyaliwo ng'omubaka wa Mityana ne bwe banaayagala okunzita sijja kufa, nja kubeerawo ate bo bwe balina okukola ki okuvaawo naye ffe tulina okubeera ki okubeerawo. So kizzaamu nnyo amaanyi okubanga muyimiriddewo. Nze ng'omuvubuka nsanyuka nnyo okulaba nga abavubuka bannange nammwe muyimiriddewo tugende maaso nga tukola kino. Bano tubasobola tebala kye basobola kutugamba bino ebya korona kawaani mukijje kunze kati nze nkyogedde ndi memba wa palamenti nga mbabuulira nti kano kaki kawaani tubadde ffenna tutambudde okuva eri abantu bali wamu tulina okulanga process eneggwa ate tumale tugende mulaale tugenda tukola ngaolwe bwe tukikoze ate nga tuli massive nnyo paka nga tuwandiisizza pulezidenti waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu alina oyingira State House oba baagala So at this juncture I want to hand in my papers right now to the Electoral Commission of the People Power Movement. Thank you very much, Honorable Zake. I'll now ask my comrade to scrutinize the papers, make sure that all the requirements are fulfilled. And once you're satisfied, I will then append my signature as confirmation that we have been satisfied at the commission of the papers. We are grateful and thankful for Honorable Zake and team for the due diligence and doing the work exactly. Tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda.
Zibuge!